Radio Woodrow y'omuntu wa bulijjo webale kubanga okyagoberera tukomyewo dakiika ziri 27 zezakayita ku ssaawa emu ey'olweggulo. Emboozi eno eva mu Ministry of Energy and Mineral Development twogera ku nteekateeka eya mudumu gw'amafuta gwa Eco. Ndine mukulu Yahya ne mukulu Lule bwe tuli mu kuttaanya ensonga zino okuwaako nga webituuse kati omulimu wegutuuse n'ebikulu ennyo ebyetooloolera ku mulimu ogwo bye tuli mu kwogerako. Naye nina ke twabuuseemu wali nti nga tuli mu kukakasa nti obutonde bw'ensi tetuwoonoona, abantu tebakosebwa, tukolaganye na bitongole ki? Kuba tulina kikolera ku mutindo gw'ensi yonna, si loko, si ku mutindo gwa NEMA. NEMA yammwe yawa tusigire nti eriroko nnyo naye eriroko kuba yawa ku mutindo gw'ensi yonna. Kyenoonyaamu tewabaawo akuba kerere kuba nabawulirako era emabegako awo abagamba omudumu ogwo simanyi ku bitongole biri ku mutindo gw'ensi yonna. Bitongole ki bitugende nti naye musooke mujje nammwe mukole ku assessment yammwe mulabe bino bye tutegese mitigation ze zino mulaba kinaavaamu. Tetwagala tutandike omulimu ate mutandike okukuba kerere. Bitongole ki? Emirimu gino egya Eco okusingira ddala gibadde gitambulira ku mutindo gwa nsi yonna. Omanyi lwaki nkabuuza nga tonnagenda mu maaso? Bano abaali bagamba nti babawa ssente yali European Union Parliament y'amawanga ga Bulaaya. Abantu bawo ne bagamba kati ate amafuta gaffe ab'e Bulaaya gabakwatirako ate oba payipu yaffe babiteesako bate mu Parliament? Kyenvudde nkabuuza. Emirimu gino gya Eco okusingira ddala giba gitambulira ku mutindo gwa nsi yonna. Era bintu bingi by'osanga nti bibadde tebikolebwa oba tebikolebwa mu mateeka aga wano. Ne pulojekiti endala ezibaddeko wano mu kusooka naye nga zikoleddwa mu ki mu pulojekiti eno ya Eco. Nja kugeza uplift gyetwawa abantu kubongezaamu kasente kulaba nti waliwo okutataaganyizibwa mu lw'ebintu ebiteebereka nga mulimu ne COVID. Twesanga nga obudde bwe twali suppose osasuliramu abantu si bwe twabusasuliramu. Ne tulaba nti twalozingayo emyaka nga 2-3 okusinziira ku bwe twakole mu kitundu ekyo emirimu gye gyabeeramu. Kati osanga nti twabawanga around 15% per year increment. Nga wesanga nti katugeze abantu tebasasula oluvannyuma lw'emyaka 2 nga babawozeza 30%. Ogattako ne 30% disturbance allowance bagenda mu 60% increment. Ebyo byakolebwa si kusinziira ku mateeka ga Uganda kati okusinziira ku mateeka g'ensi yonna. Ekyokubiri tulina ebintu etuze tukola nga tubenchmarking oba nga tugendera ku standard za World Bank ne IFC. So generally emirimu standard y'emirimu gino gibadde gitambula ku international standards. Okwongerezaako ne mu mirimu egy'ekikugu gyonna gye tukola tugezaako okukozesa gye bayita international best practices. Gamba okukoppa oba okutunula ku bitundu ebirala engeri gye bakozeemu ebintu bino. Okugeza nga bwe tuba tudizayininga tusobola okwewola ku standards ng'ez'Abamerika. Kati nga mu byamafuta waliwo ze bayita American Petroleum Institute eyina standard zaayo
zikozeeko okumala ebbanga ddene era zeesigika. Naye nga si ze zokka, waliwo ne NC, waliwo ebyo ebitongole bingi bwe tuba tudizayininga okugeza pipe ze tunaakozesa okukakasa nti za mutindo ogwo oguneesigibwa, tutunuulira ne tubeesinga ku standard ezo, tuleme kuleeta pipe enaagenda mu ttaka nemalayo akabanga ate nebumbulukirayo. Kale yampuliriza ayitira ku noti 752889 ne noti 78515228 zisimu zoyitirako oba ng'olina naawe kyoyagala okubuuza abakulu bano. Tuli ku nsonga y'amafuta n'omudumu guno gwa Eco obedda gye twogerako. Simu zaffe tuziguddewo. Radio Wood wangi. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abakulu bawuliriza abakulu abo kye basenyeeko balaze nti no basobola okujja omuntu obulamu bwabaddemu ate obubi ate ne bamusembeza bulamu obutuufu. Kuba omuntu atwala n'akuzimbira n'ennyumba n'ateekako biki n'akola biki ati n'ekifo kye tekisangika otegeera. Kaakati abakulu abo kye mbasaba okuggyako hati akantu kessategedde nnyine waliwo essategedde bulungi. Mulanga emisango ku leediyo Budde bibeerako ku makya kawungeezi mubiranga. Naye jjukira bwemba nga nze mmadi nnina ettaka eryo erigenda okuyitamu omudumu nesitawulira kiranga ekyo nsaba kuntangazaamu awo ne mukiranga ebbanga ate nenzijanga okukola ebyange ng'ate omudumu gwakola gwayitamu nsaba kutangazaamu awo kasa mmadi eryomonde bugombolayo ekisiiga. Kale tweyanziza bagenda kukuddamu. Noti 75288955. Radio Wood. Radio Wood wala naawe bali kuwuliriza takonesha kuvumbira kyogera naye ekyo bakubuuza bakulawo sootera ddala mbeebaza kwagi ensonga zaabwe baziyambuludde bulungi. Naye kyenjagala okubuuza ng'omunayuganda nteekateeka ki gye bamuteereddewo omwana afunira engeri gy'anaafunira ku mafuta ago, kubanga bwe tutuniranga mu nsi endala enkulaakulana y'amaanyi eyamba n'omuntu newankubadde nga tafunyeemu omulimu naye n'abaako engeri gy'afunamu. Tugeze nga mu nsi yaffe amafuta mwe gava nga ebbeeyi eri wansi. Kati ffe batuteereddewo ki okulaba nga n'oyo anaaba tafunyeemu omulimu naye ng'afuna mu mafuta aga Uganda. Ekyo kimu. Kati ekyokubiri badde nsaba kubuuza tewaliiwo nteekateeka gye basobola okukola aga mafuta ago ne gaba nga gasobola okusengekebwa wano mu Uganda nga tegagenze wabweru w'ensi. Eyanziza mubakuweereza. Kale tweyanziza naawe bali kuwuliriza. Noti 75288955 ne noti 78515228 zesimu zoyitirako n'obuuza ekibuuzo kyo ate ne bakwanukula. Tuli ku nsonga z'amafuta eddakiika ziri 25 zezibulayo okuwera essaawa 2 ez'ekiro. Radio Wood wangi naawe bali kuwuliriza. Ono kayabula nsinze Nabutongwa. Kayabula abakulu abo badde nsiima mpeereza yamu. Kale tweyanzizawo bali kusiima. Tugenda kuwumulamu katono nnyo naye kale katugende n'ono naye tumutwalire ddala avuddeko. Katuwumulemu katono nnyo bwe tukomawo babaanukule ate akadde tujja kuba tukyalinayo tujja kusobola okufuna ebibuuzo ebirala tobaawo. Radio Wood eyo omuntu wa bulijjo weebale kubanga ogoberera eddakiika ziri 18 zezibulayo okuwera essaawa 2 ez'ekiro. Tulina Ministry of Energy and Mineral Development twogera ku mudumu gw'amafuta awo gwa Eco. Kafankunayi yenna obedda gw'owulira twogera obedda tuli ku nsonga eyo by the way. Byonna ebyetoloola ebirungi ebirimu tetwogedde nnyo ku bibi naye tubyogeddeko engeri ebikoleddwa okulaba nti ebibi tebijja kuba biteekeddwa okuba ng'okubataataaganya ng'okuboononera ennimiro zammwe n'ebirala. Naye twogedde ku ngeri biki ebikoleddwa okulaba nga temukosebwa ate n'obutonde bw'ensi tebukosebwa. Awo bedda bwe tuli tetuganye nti tekiriko kutaataaganya kwonna nammwe era mukimanyi nti bibata naye tubadde twogera how to mitigate. Tugenza okuwumulamu ng'abawuliriza babuuziza ebibuuzo byabwe abamu tusooke twanukula abo ababuuziza akadde bwe kabayo tukwata abalala. Yes.
kale katandike n'omwami yasoose ow'ekyesiiga erinnya Saalifunye Bulungi naye yabuuzizza ku bulango bwe tukuba nga tugezaako okunoonya abo abantu ababa nga tugezaako bazuula bakyatuguze bannannyini mataka. Ekituufu kiri nti obulango ge gamu ku makubo ge tuyitamu okunoonya, naye nga bwe tuba tunoonya nannyini tutandikira ku kyalo, era ku kyalo olumu batuwa information naye ng'eraga omuntu oyo yaliko wano oba yasenguka oba yagenda bweru, tetumanyi bulungi bimukwatako nakati. Kati abantu abo tetukoma awo, bw'aba wakyapa tugenda mu lands ne tukola search, tetufuna ebimukwatako ne tumanya nti nannyini kyapa awo ye gundi, era ffe mu likodi zaffe ne tuteekamu oyo. Bw'aba wa kibanja tusigala tugenda ne-information gye baatuwa nebintu bye ne tubiprocessinga nga bwe tuprocessinga ebyabalala, naye singa obudde butuuka nga tutandise okukola emirimu gyaffe ng'omuntu oyo ddala atubuze, essente ezo waliwo enkola tuzitwala ne tuteeka ku gye bayita escrow account. Essente ezo ne zibeerayo teziriibwa oba tetuzitereka nga project, zitekebwa ku nsawo enzibizi, era omuntu oyo wajja okutuuka ku ssente ezo aba alina kutuukira mu kkooti nekakasa nti ddala yoyo omuntu nannyini w'essente ziri ezatekebwa mu escrow account, era naweebwa olukusa n'agenda n'afuna ssente ze. Neyanziza kanziramu ekibuuzo ekyokubiri. Muganda wange abuuzizza nti ng'omunnayuganda banaaganyulwa batya mu mafuta gano. Mu kubeera okusoose tugezezzaako okubatangaaza omuntu atayitiddwamu mu mukutu gw'amafuta asobola otya naye okulaba nti akola ki, afunamu. Ekisookera ddala tulina emirimu eri abantu nga baasoma nga babadde tebalina mirimu. Amafuta gano galeese emirimu mu ggwanga eri abantu abafunye emirimu olwedde, abafunyemu olwedde. Tulina abaana bangi kati abakola mu hip-hop n'abalala bakoleyo mu Total, Sino, bonna bannayuganda bafunye chance ne bafuna emirimu singa baba nti beetegeka bulungi ne basoma. Tuzze tubagamba nti si gy'abaasoma bokka, tulina n'abantu ababa nti bamanyi okukola bizinesi zaabwe. Tubaze tubayigiriza ne tubagamba bw'olina bizinesi oba owulira nti olina ky'osobola okusapulayinga nga items oba olina ky'owulira nti oli mukugu mu kyo, jangu weewandiise mu National Suppliers Database oba National Technical Database mu kitongole kya Petroleum Authority of Uganda, tutegeere nti gy'oli osobola osapulayinga kino oba wasoma kino. Saida chance bwejjani nga twagala ekintu ekyo, tuba n'abantu betumanyi sobola okukubira amasimu twagala obwetaavu bwe buti ne basobola osapulayinga ne bafuna kasente. Ekirala twogedde ku infrastructure development, amakubo singa tuba tusobodde okufuna omukisa amakubo ago aga oil roads gaba nga gakolebwa mu kitundu kyaffe gakulaakulanya ki ekitundu. Ekyokubiri ekisembayo nja kwogera ku social services. Tulina ebintu bye tubeera mu kitundu nga bya community biyamba ffe ffenna, katugeze amazzi amalungi, katugeze amasomero ng'ago oba amalwaliro oba tugafunye. Mwenna Abannayuganda oba mu kitundu ekyo musigala ki muganyulwa. Akasembayo abuuzizza nti tusobola kulongoosa amafuta gaffe gano mu Uganda wano. Nsuubira abantu kano akantu tebakategeera. Otwogera ku iko tugambe ngenda kutwala amafuta agatali malongoosa Tanzania, baba n'ekirowoozo nti tetugenda kukola refinery esengejje. Ako kankatereezeemu nti refinery yakubeerawo, era emirimu egy'okuteeka wano refinery okulaba nti tulongoosa amafuta muveemu mu Uganda wange ganyonyodde petro, jet, ag'ennyonyi, kerosene, diesel, biki egentambula bukwaku, era mu kaseera katono naye ejja kuba nga weeri tubeera nga tulongoosa amafuta. Amafuta ago tunaamala okugalongoosa, tulina ekifo kiri mu Mpigi bayita Namwabula, bwe tugenda ozimba agatanka aganene ne distribution terminal.
katugeze nga twakasina endene zibadde zigajja e Kenya weeyale zijja kuba nga zigajja awo ne tulaba nti ki bakendeza ku cost ya transport. Ekigendererwa kya refinery eno kirimu ebintu ebirungi ebirala. Katugeze nti okusookera ddala tujja kuba nti tulina constant uninterrupted supply. Mujjukira bulungi nti mu biseera ebimu gabaawo okulonda mu Kenya wesanga nga amafuta mu Uganda gakende after chaos ezibaawo mu kulonda netuba nti naffe kitukosa nnyo. Kati bwe tuba nga tulina amafuta gaffe getulongooseza wano era tugeterekera wano era tugadistributingira wano tetujja kubaawo tujja kuba tulina amafuta. Kati bwe tumala okuba nga tulina amafuta supply eri constant tusuubira nti simanyi musonyi logically amafuta tugajja Kenya negatambulira ku biroole bitambuzibwa ssente babyokya amafuta nijja wano pump price n'ebintu. Kati logically kiba kitegeeza tuba tugyeko cost ere ya transport logically kisuubira nti gayinza okukola ki okukkako buli omu n'aba nti akyetegerezaamu. Omanyako nange kannuma ng'omuntu ate nkabuuziza buli bwe mbasinkana nkababuuza naye nabo lwantunula mu maaso naŋŋamba gajja kukka. Mukaddamu bamwetooloola naye nagenda e Saudi Arabia basima amafuta nga nammwe bwe mugenda ogasimawo. Baali tutudde mu bbaasi munnange eyamboonako naŋŋamba laba omuwendo ku pampu tugenda otunulayo nga ndoza zaali siringi 7 ezaawa nga ku pampu yaabwe siringi 7 zaawa nga zigula lita 5 ez'amafuta. Oli kyava ngamba tugasuubula ebimu nga tunaagayisaawo. Naye kati mmwe buli lwe bakibuuza ono yaaya bwagenda tusuubira nti bwe tujjako transport w'ekimotoka amafuta gaawano gaba gali mu 1000 kati mutugambire ddala nti tunabeera ku 1,500 amafuta gano ensi zonna ezisiba amafuta zirina association oba ekibiina ekigafuga OPEC esetinga bbeeyi ya crude. Maachasi twagala ogasala tetusobola kwawukana ku bannaffe abasima nga bbeeyi bagambye ya crude ejja kuba sente bwe ziti babbala awo embadde njayo okugiramu nti mu nsi yonna ensi ezirina amafuta agasembayo okuba aga bbeeyi eya wansi zituukako olw'ensonga nti bakitadde liberate kiba bugenderevu bwa gavumenti nti amafuta ago egateekako subsidy ng'ogiteekateeka wa musolo agakozesebwa wakati gavumenti ebaako akasente keteekayo geesale awatali subsidy gatambula ku muwendo guli ogukkanyiziddwako. Kati awo nkitegedde bulungi kati awo ntegedde benja okubuuza ekibuuzo ekyo munaateekako subsidy. Kale mpuliriza obudde tukyalina ddakiika ziri 9 zokka zezibulayo okuwera essaawa 2 ez'ekiro. Yitira ku noti 759889 55 n'enoti 785572 z'essimu z'oyitirako twogera ku nsonga z'amafuta obanga olina ekibuuzo kye tutannaba kuddamu oba kiwanjagadde okubuuza abakulu bano ke kaseera kano. Naye nga bantu bano bwe babuuza mu buddakiika buno bwe tusigazaayo 8 kambuuze ki musooke munsiigire ekifaananyi kya Uganda ng'amafuta embiri weegali nga ne pipeline gakola kati tuli ku market. Uganda egenda kuba efaanana mukama nsaba mpa obulamu ntuukeyo nkirabe kubanga ate njagala mbe nga nkyali mu radio nzije mbateeke ku nninga mbage nti lule ojjukira bwe wano Uganda enijja kuba efaanana etya. Kansooka ekikooneko ne Muganda alinamu wa chance ayongereko kulwange engeri gye nkirabamu ekisooka tujja kuba nga tulina ssente ng'ensi. One, tujja kuba ne ssente eziva mu zitunzeemu amafuta. Ekyokubiri, tax base ey'ensi yaffe ebivaamu omusolo egenda gaziwa ekya bwe tunaamala ozimba refinery
tulina ebintu byetu twali bisejja tumaze okujjako amafuta gali ebintu ebyo tebigenda kusuulibwa bigenda kukozesebwa mu industry endala zetuyita petrochemical industries so refinery egenda ku attractinga amakolero mangi amalala agakola girisi gakola bizibu gakola kolasi gakola fertilizer gakola ki aga amakolero gonna gagenda kuba nti gawa abantu emirimu employment erinye waggulu 2 tax base ensinge eganga gavumenti ebenga esobola okujjamu sente kati oluvannyuma lwa gavumenti okuba ne sente ejja kuba terina kyeyekwasa butawa abantu service buweereza so nze nsuubira nti obuweereza bwa gavumenti omutindo gujja kuyimuka tusange nga amakubo gaffe gakoleddwa bulungi amalwaliro g'omulembe gazimbiddwa era mulimu eddagala n'amasomero n'embeera za bulijjo olabe nti zikakkanyeeko kati ampuliriza nina ekibuuzo sigenda kibuuza mmwe ntegedde gwe nno kibuuza nti mu Afirika wano kyafuganga kikolimo nammwe ndowooza muba amafuta mukina mu oil gas simanyi akagambo ako lwakimu tumaze essaawa 2 nga mukeewala temukoogerako tulina ekikolimo bw'ogenda wano e Congo bangamba obugagga obuli mu ggwanga lya Congo busobola okulabirira actually ensi yonna eryo eggwanga erya Congo naye beeyaguza lujjo bannansi bangamba otakulako waliwo wootakula ka province ogira bugizibu oti n'enjala n'ogwa ku gold naye beeyaguza lujjo bano abakamamulako pulezidenti waabwe ab'e Gabon balina amafuta ngaagamu nabo bannansi beeyaguza lujjo eggwanga gagga naye abalirimu baavu si malwaliro si nguudo si bannansi bennyini akasente mu nsawo temuli kale bw'ona oyagala okiddemu naye nage ntegedde gwe nno kibuuza naye yongereza ku byamukulu yaaya byagamba Uganda negenda kufaanana etya Uganda tusiga ekifaananyi ekirungi olw'ensonga nti ensi yonna bw'egaziya ku nnyingiza yaayo galinga amaka bw'ogaziya ku nnyingiza obulamu bukyuka era n'ebibadde bigaanye okukolebwa bikolebwa ofunze ekyo kyenyinza okwogerako then ku kya kaasi twendwadde ensonga enkulu emyuka nki ekireeta kaasi ensonga eyo bangi bagyogeddeko nnyo naye nga kaasi esinga eva ku governance engeri gyebikwatiddwa kwegamba esente nga zimaze okujja biki ebyo ebikulu byemuzikozeemu era omulamwa gwaffe omukulu mu oil and gas policy yaffe oil for social transformation akagambo kamakingi tereka vidiyo eyo oil for social transformation akanyamo social transformation bwetejja mujja kungwako gajjadde katale gajjadde mu 225 tulayo emyaka ng'emeka tuli 229 kati 245 mwaka gumu tube nga kintu kiteredde bulungi kale nga tusabe mukama atuwe obulamu kenjagadde okwongerako ku mugana ekagambye nti oil is a gas why is this we are saying Ugandan oil will not be a gas ojjukira bulungi twekisayo emyaka 20 yatandika mirimu gy'amafuta gyeya omanyi lwaki ejjanga kasi ensonga kuzimu lwaki ejjanga kasi abantu kuyingira mu kintu nga tebakitegeera kibanga bizinesi lwoyingira bizinesi nga togitegeera okubuguutana ng'olabye oli akola bizinesi ebifuna ng'ogiyingiramu togitegeera olaba ezo zonna ate nga lwaki ate ngi olaba munnaafuna so strategy ya Uganda gye yakozesa mukulu w'eggwanga twazuula nti tulina amafuta kyeyasooka okukola kyeyasooka kugamba abazungu nti mujje musime amafuta kyeyasooka okukola kulaba nti atraininga abannauganda bayige amafuta kyeki bagasima batya era bizinesi yaago etambula etya ekyo kibasobozese okusobola okunegotiatinga bulungi endagaano ne kampani zerigasima sairati ng'ensi efunamu sigamba nti bali bajja kujja basanga abantu babisi tebabitegeera
bakole endagaano nga bali batwala ebyobugagga byaffe nga baffe batuleka ttayo. So eyo enjawulo yokka. Era y'ensonga lwaki tusigala ku mulamwa ne tugamba wadde tuluddewo gajjayo ne tujja gajjayo ate nga tutambula bulungi. Obuzibu ngulabye awantu olulewe yayogedde sente zimaze okujja kakati mwaba amafuta ziba zimaze okubavaako mubimanaginze bulungi bakazivudde bulungi bakagula bulungi kati sente zigudde mu nvubu ababbi bawano bate zimalamu mu nvubu naye tubalaba naye ntegedde ebibuuzo bye nnina okubuuza abalala abatali bammwe era gamba nti tubulayo eddakiika emu n'ekitundu tube nga tufundikira emboozi eno obedda twogera ku mudumo gw'amafuta ogwa ECO bingi bye tugwogeddeko twatandise eri ku ssaawa 12 tutuuse wano mu ddakiika emu yokka yebulayo kwera essaawa 2 ez'ekiro emboozi eno ezisuliddwa Ministry of Energy and Mineral Development ndine mukulu Yahaya ne mukulu Lulule bwe tubadde tutanya ensonga zino ndowooza tewali nnyo kyamaanyi kye tutayogeddeeko ebyamaanyi tubyogedde tuwumbewumbe mukulu Lulule katutandike naawe. Nga tumbawumba bannabuddu mwenna batutegedde amatu beeyanza nnyo obubaka bwe tubatuusizzaako mu kaseera kano ndowooza mubuulidde bulungi emirimu gikyagenda mu maaso era ndowooza n'ebye tuzzaako mubiwulidde tubeere tutambulire wamu ne pulojekiti tusobole okutuuka ku biruubirirwa bye twagala okutuukako. Mwebale nnyo neeyanziza mukulu okwange kwebaza sooka okwebaza abapakusi baffe abantu abakkiriza ne batuwa ettaka tusobole oteekamu omulimu guno tusobole okutwalira amafuta gaffe ku katale k'ensi yenna. Babadde bantu balamu batuteesa babadde tukolagana nabo bulungi era ngamba nti kye baakola kirungi olw'ensi yaffe. Neebaza ba stakeholder baffe bonna be tukolagana nabo emirimu gino okusingira ddala aba local leaders bakoze kinene nnyo okulaba nti emirimu gino gitambula mu mateeka era mu bwerufu. Neebaza n'aba radio station radio Buddu kuba okutuwa chance okuba nti tuwulira abantu ekituufu baleme okubeera nti batambulira mu lulimba. Bonna Abannayuganda mbasaba nti bakkirize nti amafuta gano gaffe nga Abannayuganda era gajja tugasa ng'ensi. Tweyanziza mpuliriza bwe tutyo bwe tubadde ne Ministry of Energy and Mineral Development bwe bataddemu ensimbi mu mboozi eno tubadde twogera ku mulimu gw'amafuta ne pulojekiti y'amafuta okutwaliza awamu essaawa ziweze 2 ez'ekiro. Eno ye Radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo yabyuma bwe nkwagaliza kusula bulungi mukama.